ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم وإياي بتقوى الله كما ذكره عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. قال الله تعالى في محكم تنزيله: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Ayatu ezo ze zimu ku aya ezasooka okukka mu Kurani. Essula eyo bw'ogyetegereza erimu ebyenkizo bingi by'otagenda kusanga mu ssuula ndala. Ekyenkizo ekisooka nti mwe muli ekigambo ekyasookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala okwogera ne Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yagendanga mu lusozi oyitibwa Ghaari Hira ng'atendereza ku Allah w'ekinnoomu. Jibuliru yajja n'emunyiga n'emukwata n'emusaako ebigambo bimuwulidde. Essuula erimu ekyokubiri nti y'emu ku ssuula eragirira omuntu wa gye wava. Ekyokusatu ekiri mu ssuula eyo nti Allah subhanahu wa ta'ala yagezaako bbanjulira abalaga ki kyazitowa. Allah bw'aleeta statement egamba nti iqra asoma, wali tomanyi gwe ki ky'ogenda kusoma. Eyo yajjanga fi'lu amri, kiragiro. Olwo ekiragiro ky'okusoma nga kikutta akuze mu myaka, kikutta omuto, kikutta omwavu n'omugagga. Allah n'agamba nti iqra fi'lu amri, mugende musome. Naye osome ki? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Fuba nnyo lwana nnyo, genda osome erinnya ly'oyo eyakutonda oba erinnya ly'oyo atonda. Musa alayhi salatu wassalamu bwe yakyalira Allah we ku lusozi oluyitibwa Sinai oluli e Misiri, omulundi ogwasooka Allah teyamubuulira bamuyitaani, n'omulundi ogwokubiri Allah teyamugamba ye yaani, naye ku mulundi ogwokusatu Allah bwe yamugamba nti innani ana Allah. Naye emirundi gye gyasooka bwe yajjanga ku lusozi nga Allah amugamba nti ana rabbukumul a'la, nze mulezi wammwe, buli kitonde kyonna ekiri mu nsi nze nkikwatiridde bwe nti. Bw'obeeranga mu ssola n'ogamba Allah nti alhamdulillahi rabbil alamin, Allah gwe mulezi wa buli kitonde ekiri mu nsi,
ekigambo ekyo obulezi kikolwa, naye omukozi omulezi bamuyita Allah. Kati yamala ebbanga ng'ayogera n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga Allah tamugamba linnya lye, wabula ng'amugamba kintu kimu, noonya erinnya lyange olitegeere. Omuntu ayinza okukuba emiggo n'akugamba ojja kuntegeera, awo olumu n'akugirayo kaadi nga musirikale n'akuteekako n'empingu, naye ne mugenda ng'akugamba tofayo ojja kuntegeera. Teriiyo kwanjula kutiisa kwenkana okwo. Allah yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nti iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Buli muntu yenna ali mu nsi akole ekisoboka anoonye agenda ategeera ani atonda. Ne bonaaba tonnaba kuzuula linnya lye nti bamuyita Allah, ne sooka otegeere valiyu ye wa waakoma. Mutwe gwaffe ogw'olwali gugenda kutandika ku mutwe ogugamba nti ebizibu bye mulaba ensi byerimu ffe kizibu. Muyina kulwana nnyo kutegeera lwaki mu statement eyo ng'atandika okwogera n'ensi eno yagamba muntegeere, mutegeera ni atonda. Omutegeereko ki? Owangaale ng'oli ku bunkenke nga buli lw'omala ezzambi olina kutegeera nti omulezi wange tantegedde. Allah subhanahu wa ta'ala genda ng'osoma Qur'ani mpolampola n'obwegendereza, olabe essuula Allah z'asinga okuleeta nga zoogera ku nkomerero n'ebyo ebigenda okubaawo nga tuzuukidde. Allah yamalirizanga atugamba mutegeere erinnya lyange, so n'atagamba nti nze Allah wammwe. Essula eyitibwa Rahman, eyo yajja okuva ku ntandikwa mpaka gyekoma nga Allah abalaga byagenda okukola ku lunaku lw'enkomerero, amaanyi ge. Mwe mwali aya egamba nti washamsu walqamaru yasjudan, enjuba n'omwezi bivuunama. Gwatasaala olina amaanyi okusinga enjuba? Olina omuntu gw'omanyi mu nsi alina emyaka ng'asinga omwezi? Ne bonaaleeta kabaka azaala kabaka aliko, ne bonaaleeta pulezidenti w'omu Amerika, ne bonaaleeta ani, gw'olinayo ekitonde ky'omanyi mu nsi nga kirina emyaka okusinga enjuba? Ne Allah akugambye nti washamsu walqamaru yasjudan, enjuba n'omwezi bivuunama wansi awo. Mwalimu aya ey'okubiri gisanga eyo mu maaso, aya y'enkaaga mu 8. Allah bwe yali alaga ng'amaze okutta abantu, ensi yonna ewunya ekivundu, Allah agenda kuleeta enkuba esooka eyoze ensi ejjo w'emirambo egyo. Agamba nti mugenda kutunula mu nsi nga temukyali kintu wadde neki okuleka nga ndesseewo obuti bubiri. Allah agenda kulagira bafuuwe eŋŋombe abantu bazuukire ng'ate bava mu mirambo gire gitwaliddwa amazzi. Banaagenda okudda nga waliwo mu nsi obwokulya obuti obu. Naye yagamba nti fihima fakihatun wa nakhrun wa rumman. Mugenda kusangawo enkoma mawanga. Olwakunnyonnyola byagenda okukola ebigenda okubaawo mpaka enkomerero ng'ezze. Bwe yali amala essuula eyo yagamba noonya erinnya lyange, yagamba tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram. Yayawuka n'oyo nannyini linnya. Linnya ki? Ye Allah subhanahu wa ta'ala. Mu ssuula eyitibwa Waaqi'a yennyini yajja okuva ku ntandikwa nayo ng'enyumya nkomerero. Idha waqa'atil waaqi'a, enkomerero bwe n'aba ezze, laysa liwaqa'atiha kadhiba, teri agenda kuddamu kulimbisa lunaku olwo. Khafidatu rafi'a, bwe yali amala essuula eyo gyekoma yagamba fasabbih ismi rabbika, tendereza erinnya ly'oyo omulezi wo al azim. Oyajjudde ebitiibwa ebitagambika. Linnya lyani oyo?
bona agenda mu sura eyitibwa Mudathiru, ya ayyuha mudathiru, eyo okuva weeva nga Allah akunyumiza maanyi ge na bintu bye. Bwe yali agimala yagamba nti huwa ahlu taqwa wa ahlu lmaghfira, gwe mbagamba okuwa obudde y'oyo ensi gwevunnamira, era bw'oba oyina amazambi oyo gw'osaba. Kati Allah atandika ne Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ng'agenda mumutuma eri ensi, naye amugamba ekintu eki, genda ogambe abantu bakole ekisoboka bategeere erinnya ly'oyo atonda. Allah alina puroguramu ze yamala mu nsi nga zaggwa, nga ne bonaaba olina ssente, oba oli mukulembeze, oba oli munaku, oba oli mulwadde, Allah alina bye yamala nga byo byaggwa. Kati nga mulina kulwana nnyo kafiruhum wa mu'minuhum, abasiraamu n'abatali basiraamu, ne twegattira ku ebyo Allah byagamba. Ekyo bwe kigaana, Allah agenda kukyusa obubumbwa bwammwe, ababonereze nnyo muve mu nsi nga muli mu mbeera y'obunyomoofu. Olwaliro amataba gali mbaale, naye nga tebakimanyi nako nti Allah subhanahu wa ta'ala emyaka 141 nga Allah atunyumiza amataba mu Qur'ani, era nga n'ensonga agiwa ab'ebitiibwa. Ebizibu bye mulaba mu nsi abantu ffe kizibu. Allah takyusanga butonde bwe. Allah yabuuza nti waman yudabbiru al-amra, mube mutambula mu nsi mulowooza ani ayina enteekateeka y'ensi atalinze? Gwolowooza ani? N'agamba nti anzala mina samaa'i maa, nze omulezi wammwe nsumulula enkuba okuva mu ggulu, ndeeta amazzi nga mangi ne gatonnya nga gava mu ggulu. Fasaarat awdiyatun biqadariha, amazzi ago ne gatandika okwanjala ku nsi, ng'amazzi ago gajja gadduka n'amaanyi ne gagenda gagwa mu biwonko, ne gatuuka mu bisaalu, ne gajja mu bitoogo, ne gatambulira omwo ng'amazzi gazze nga mangi, ne mugalaba n'amaaso gammwe. Ze mwakazako floods, amataba. Allah anyumya agamba fahtamara zabadu rabiya, amazzi ago bwe gawula nga mangi ne gatandika okudduka emisinde, gajja n'emukoka. Mukoka najja ng'ayoola ebicupa, n'ayoola ebiveera, n'aleeta ebiti, n'aleeta ebiteetaagisa, n'akwata ebintu ebyo byonna nga bw'obiwulira, n'agenda abiyiwa waabiyiye. N'olumu mukoka omusaaga ku maduuka g'abantu, n'olaba amazzi nga gadduka kuliko ebicupa kungulu, n'olaba amazzi nga gagenda ng'emmotoka eri kungulu gagitutte. Allah akunyumiza akubuulira fahtamara zabadu arrabiya, n'osiŋŋaana mukoka ng'agenza akuŋŋumba buli kintu, amabaati g'abantu, emmere y'abantu, ebitooke byabwe, byonna ebintu nga ebitutte, naye ng'agenza abiteeka mu nsaalo bambife ebimu. Newulira Allah bw'anyumya yagamba fa amma zabadu fayadhahabu jufa, enkuba eyo ejja n'amaanyi ebaamu mukoka bw'etwala ebintu ebyo tebiba na mugaso. Osiŋŋana abantu balunda ebicupa, onaggyemu ekiveera, bazza omupiira gw'emmotoka, mulimu agati, ebyo ebireetebwa omukoka temuli mugaso naako, bikomaawo. Era obuveera bwonna obusanga bukalidde waggulu w'ebisubi. Naga nti amazzi ago nengateeka mu bitoogo oba mu bikko, oba nengateeka awantu awali ekisaalu oba awantu awali ekinnya, naye ebijjiddeko ne bibeera waggulu nga tebikyalina makulu mulonda nga bemwagala. Oyo akunyumiza Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti wa amma alladhi ma yanfa'u nnansa, naye amazzi enkya ge n'agasa nago abantu sigatambuza ntyo. Amazzi enkya mmwe ge munaakozesanga
omusana gwase sigaleeta nga ga mukoka fayamkusu fi turabi aga amazzi ge mugenda okukozesa ng'ekyeya kizze gonga kuumira mu ttaka temusobola kugalaba. Oyinza n'okujja mu kitoogo n'osima n'obulwa amazzi era abasimba emiti gy'amasannyalaze mu kitoogo basangawo ekonkuriti olwazi naye nti amazzi enkya ge n'abawa gabataasa omusana nga mungi go sigakuumira eyo olwo ategeeza maa'ul ayin ariko makuife bina ensulo era nga bwe munaasima wansi eyo gye nakweka amazzi gammwe ge mugenda okukozesa mu kyeya. Bwe yamala Allah yabuuza waman yudabbiru al-amra enteekateeka ey'okweka amazzi n'agamukoka nga tambuliza waggulu anaagikola mwe mugikola? Kati okuddira ebitoogo we biri ne muddira entobazi we ziri gwe n'oleeta obwongo ozimbeko factory era olimba abantu nti waggulu wansi amazzi gajja kutambula waggulu tuzimbe ono mukoka Allah gwakugambye bwanajja ogenda muteekawa nga Allah mu Qur'an amukuteereddemu ti amazzi gano agamuko galina kunoonya bifo ebyo Allah waagateeka amanyiiwo wazimbawo ennyumba nagan fahtamara zubadu rabiya mukoko ono ajja mugenda kulondako ebyokungulu naye amazzi ago goonoona we gagenze awo twawalekawo nga galina kutuukira awo ate amazzi ago sigammwe temugalinaako mugaso amazzi gammwe nga kuumira mu ttaka. Maka baamubuuza amazzi ago lwaki gajja gaamukoka amataba ago yagaa nti Allah alina ebifo by'abaayoza apaleeyo y'ettaka n'ajeera awantu n'agenda kuteekaawo. Waman yudabbiru al-amra duuna Allah mwe mu nsi mumanyiya yeteekateeka ensi yammwe nga bwe munaagiwangaaliramu okusinga nze. Mu sura eyitibwa Yasin Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta statement mu aya ya 7 yagamba nti wadaraba lana mathala. Statement eyo yagiza ne mu sura eyitibwa Fussilat. Muhammad abantu mbakubidde ebyokulabirako bingi basobole okutegeera kye mbagamba bagaanye. Wadaraba lana mathalan ne wanasiya khalqa okumanya abantu bazibu n'obutonde bwabwe tebabumanyi. Wanasiya khalqa Allah yabuuza afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khulqa gwe tofunangako budde ne weetegereza endogoyi butya bwe yagitonda nga mu maaso katono wansi wajjudde ebine obunene. Wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at oli otaddeyo ebirowoozo weetegereza ensi engeri gye giteekaawo nga terina mpagi ng'ate buli kinene ekiri mu ggulu ensi ekikutte oli ekirowoozezaako. Wa ila al-ardi kaifa sutihat oli weetegereza ensi ng'okimanyi bulungi nti Allah egiteeka ku mazzi etudde ku mazzi naye otambula nga bw'oyagala nga togwa mu mazzi. Mwabatera okutambulako abasuubuzi temubimanyi mpozzi mugende ku mayanja amanene ga Red Sea gende Zanzibar ovuge ng'ogenda Dar es Salaam gende e Mombasa ng'ogenda e Lamu ne muyisiŋŋanya ne konteyina ng'eva Japan naye ng'eyinako emmotoka eziri mu 600 eri ku mazzi etambula. Wasakhkhara lakumul anhar litajriya fihi al-fulk sabanguyiriza amayanja temutambulizako ebintu byammwe sabanguyiriza emigga tekutambulirako ebyammwe nojja ku nnyanja nga kuliko ekizinga genda e Kalangala genda e Lambu
nova mu nnyanja ng'oyina emmotoka ng'eri ku mmeeri ne babatuusa ku lukalumba kuwe mu mmotoka ng'ejjudde amatooke ne muvuga nga muli ku kizinga okumala essaawa ezi ng'ate kifuluma olina kumala kudda mu lyato okukomawo e Kampala. Allah abuuza eyani akubeezaayo ensi n'engibakolera ng'amazzi gagyetoolodde ne weebaka n'ofuluuta nga tolina mukutya nti amazzi gakutwala emyaka egiri mwana n'ozalireyo abaana. wasakhara lakum shamsa nembanguyiriza enjuba oleeta emmwanyizo ng'okimanyi bulungi nti zigenda kukala era n'oteekayo ne zikala. kwe kuleeta aya mu sura ya Yasin nagamba nti wadalaba lana mathalan abantu ngamba kubidde ebyokulabirako bingi ne wanasiya khalqahu qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim. kale mubambuulize ani agenda okubatta? musula eyo bw'ogizaayo emabega iqra bismi rabbika alladhi khalaq ekyama ekyali kyekweseemu nga tonnategeera linnya lyo yali akusindika ku mesegi genda otegeere wavaawa. genda osome oyo atonda alina omulimu gwakola gwa kutonda. yakutonda atya? nti omusajja yeegatta n'omukyala nga bali mu muzannyo gwabwe n'oviibwamu embeera ekuvuddeko Allah gye yakoza statement y'ekigambo nutfa. era mu sura eyitibwa Yasin aya ey'ensanvu Allah yakizza yagamba nti awalam yara anna khalaqna al-insan min nutfa. omuntu takimanyiiko nti namutonda mujja mu ttondo. Allah taleese kidomola tayogedde liita wabula agambye nakutonda nkujja mu ttondo ly'amazzi. mu ssuula ey'emu Nabai Allah yagamba min ayi shay'in khalaqahu. mumbuulize abantu abatambula nabatonda muki? min nutfatin khalaqahu. mugambe buli atambula namutonda mu ttondo ly'amazzi. Allah lyakwata naggula nabaana n'aliteekamu. Allah kyagamba faja'alnaahu fi qararin makin. nembateera amazzi mu kafo nga keekwese. ejjeeri bwe limala okugendawo nga tuggalawo nga wakwegatta ne bw'oleeta ekigattula tosobola kuwagattulula. thumma faqadarna nentandika okugerera amazzi ago nze kyenjagala. naku 40 nga ngaagala mazzi, naku 40 nga njagala kinyama saayisaayi, ennaku 40 nendeeta ekinyama. fakasawna al'idama rahma. bwe ziba zennaku 12 ng'ali mu nabaana amazzi ago nenkwata ekinyama ekyo nenzija nkyambaza ku magumba. gwe bw'ojjayo mmira ng'ogenza okunaaba n'olaba amayuuga n'olaba embaliga z'olina n'olaba endalizo fatabaarakallah ahsanul khaliqin. ne weewuunya Allah oli mu baana 9 naye toyina mwana afaanana mu China. tya Allah mu mazzi ago ayina suura ekifaananyi akitemaatema atya ayawule bawalabo mu mazzi ago akugiremu n'abalenzi. Allah kyabuuza iqra bismi rabbika alladhi khalaq. lwana nnyo nsomeko otegeere nze atonda. khalaqa al-insana min alaqi. buli atambula toyina kyoli nakujjaawo. Allah subhanahu wa ta'ala akulaga mulimo gwe gwakola gy'oli kwe kuwoninga omubaka ng'atandika baŋŋambire bansomeko bategeere atonda. si kyekyokka allama bilqalami. amagezi ge muyina obwongo bwe muyina okutetenkanya obwo wali toyina kyosobola ye yakusomesa yennyini n'akuwa ne directive nti basoma na kalaamu kubanga ebiwandiike biwangaala ebyogerwa bibula. obwakabaka bwa Buganda mwabasoma ku history
abazungu bwe bajja ne bawuddisa obwakabaka ne bagenda bakosa endagaano y'olwenda beerabira nti bakoze buwandiike wayita ebbanga ng'endagaano eweddeko naye ng'obuwandiike weebuli. Allah kyagamba bwe muba mulina endagaano yonna muwandikiragane kubanga obuwandiike busigala ebigambo bibula kwe kuva nagamba nti allama bilqalam bwolwamala okukutonda nze kennyini nze nakusomesa maalamu yalamu. Oli omanyi ki? Oli omanyi ennyaanya tebagiyita nnyaanya? Oli omanyi eppeera ntibagiyita ppeera? Oli omanyi embwa ntibagiyita mbwa? So nga bw'ogiteekaawo n'embuzi birina amagulu gafaanagana byawula enkaaba. Yagamba nti allamahu nze kennyini nze nabasomesa nga buli kyolaba mu nsi osobola okiyita erinnya yali nnyoko oba muganda wo. Naye eyo navaayo olwo statement gyenjagala Allah gye yaleeta enzibu yagamba nti kalla innal insana la yatgha arraahu staghna. Muhammadi omuntu gwe natonda nenteeka mu nsi mumanyi omuntu mwewagguze, omuntu ayina eggume, omuntu akyuka, omuntu yeefuula naddala bwe mukwatira kasente nenkamuteeka mu mukono. Kalla innal insana la yatgha arraahu staghna. Muhammadi mmanyi omuntu nze namwetondera omuntu yeewaggula buli budde naddala nga waliwo kamutaka akazze mu nsawo. Olaba akuzizza Allah bwe yali akutonda mu ntandikwa amazzi go tewali minisita era tewali mukulu wa ttwale, toyina kyoli n'ekimaaso ga Allah. Allah tatondangako MP bino ebitiibwa mu byambalire eno. Bw'obanga ekitiibwa ekyo Allah akikusaddaakidde n'okifuna olina kutuula n'ozzaayo gye wava. Min ayi shay'in khalaqahu wavaawa. Allah kyagamba nti kalla innal insana la yatgha. Omuntu gwe nateeka mu nsi ng'awunga, omuntu nga yeewubya, omuntu ng'awuttaala, gwe yava mu mazzi atali kyuma nti oli mmeto. Osobola okwanukula Allah we yakutonda? Allah n'awa order n'egaana okukola, gavumenti n'ewa order n'ekola. Kalla innal insana la yatgha arraahu staghna. Bannange mukyuka naye kase mufuna kasente ate kiba kika, toli kyuma wabula oli munafu kubanga byonna ebyakkolwamu bw'obiteekaawo bintu binyoomoofu. Amazzi moova bwe bagateeka ku sowaani toliirako mmere, amazzi moova bwe gagenda mu lugoye tosobola ddwambala. Kati ddayo ogamba omukulembeze w'eggwanga, ogambe mukwano gwo, gamba maama wo, gamba mukyala wo, buli yenna gwe mulaba atambula mu nsi twayita mu kkubo eri awayita empitambi n'omusulo we twayita, toyina kyoli neki, toli kyuma. Okumanya oli munafu, embwa bw'ejjaawo nga nkambwe gw'ogiviira, n'ente bw'ejja nga ekambwadde gw'ovaawo, emmotoka bw'ejja nga tesiba gw'oddukawo, enkuba bw'ejja nga si nnungi naawe odduka, gw'osembayo okubeera omunafu. Naye Allah yaleeta statement mu sura eyitibwa Yasin aya ey'ensanvu-mu-9 eka nti fa idha huwa khasimun mubin. Oyo gwe mulaba gwe natonda omunafu nga byonna bimusinga amaanyi ate teri mu nsi amusinga bujeemu na bwononefu, teri n'embwa ogisinga. Allah bw'abadde atandika mu Qur'ani akugambye nti washamsu wal qamaru yasjudan, enjuba n'omwezi bivunnama buli budde, naye ate mwoli wano otudde nga bw'omala ejjuma okuddamu okuvunnama ogenda kuddamu lwakutano lujja. Embwa teyinaayo sola wadde neegi yali ezannyiddemu. Fa idha huwa khasimun mubin. Olina kyoli gwe okusinga embwa? Tokimanyiiko nti Allah alina amagye ganyumya mu Qur'ani ng'agamu tuli nago, naye mu magye ago Allah yaleeta enjuki.
Allah singa asumulula enjuki eziri mu Uganda n'azigamba mu Kampala saagalamu muntu wadde n'ogu mukulembeze asigala ne bw'ojjayo tanka ofuluma n'ogenda. Kati olina ky'oliga okusinga enjuki gyanyumya mu Kurani. Wadalaba lana mathala wa nasiya khalqa. Mbakubidde ebyokulabirako byonna mu ntegeere naye mwerabira nnyo gye nabajja. Genda mu Surati Al-An'am Allah ganti wa inna lakum fil an'ami al'ibra. Mbewunja bantu mmwe mu maka gammwe muyina ensolo, muyina embwa, muyina embuzi, muyina ente, muyina engamiya, muyina endiga. Yagamba nusqikum mimma fi butunihi. Nyina ebyokunywa byemba wambijja mu mbuto z'ensolo ezo min bayini farthin wa dami. Nze Allah wammwe ngatta busa na musaayi labanan nemba wamata khalisan malagasengejja sa'igan gawooma lisharibini ne munywa ne wa ma qadarullah haqqa qadri. Kyekyo bagana okuntegeera. Va kuzina ente zibazanyiddeko ennaku zino nojja ku nte emu ng'evaamu ebidomola 4 yotebera nte naye ente eri nnoma evaamu mata matono. Allah akugambye nti nkugattira obusa n'omusaayi n'enkuwa amata mala gasengejja. Amata ago ddagala lyammwe. Muhammad n'atugamba sallallahu alayhi wasallam nti alaykum bilibani albaqal, munywe nnyo amata g'ente. Fa innaha turammimu ala kulli shajar, kubanga egenda erya ku buli muti nebakuŋŋaanyiza eddagala lyammwe ne mulisanga mu mata. Bakalaga munywe amata. Tofunangayo omujega akugamba nti amata galwaza. Amata agalwaza g'ente zino ezirya ccacu, omuli kasooli, omuli obusonko, omuli mukene. Ente n'erya emmere nga ggwe gy'oli ate nkya n'onywa amata gaayo. Naye eri Allah gy'akugamba eri emiti omuli eddagala lyo tegalwaza. Naga bw'omala okuganywanga gali amatuufu ganyumunguze nnyo mu kamwa, gakuuma ekibuno n'obutalwala mannyo. Bwe yakusomesa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaga nti wama qadarullah haqqa qadrihi. Mwe temulina bwongo, amata ago gosobola okugatabula bakutwale mu laboratory room bakuleetera obusa bakuwa omusaayi otuleetere ekkala ya white oli osazeeko ente n'olaba amata ago. Akasengejja kakozesa nga akasengejja yakateekawa. Ente olufa toddamu kulaba mata, so nga bwe badde eyonso badde ogakama. Okubonaabona kwe mulaba okuli mu nsi ffe kizibu. Allah n'agamba omugagga nti khudhu min amwalihim sadaqa, kwata mu ssente z'owe zakatul maali ozimuwazirye muziwe abanaku mutangire ebizibu n'ababbi. Nogasijja zimuwa kyokka ate bw'oleeta konteyina n'okwata miliyoni 4 nga teryakukase n'oziwa abayaaye ogeraageranya Allah ku revenue. Naga nti waman yaqdirullah, enteekateeka yammwe gye mulimu mu nsi anaagikutte. Naga nti wa fi samaa'i rizquha wama tu'adun. Allah bwe yaleeta essula eyo gy'owulira genda ng'owulira aya emu ku emu. Yateekamu ekigambo kyewuunyisa al akram. Naga nti ebitonde bigaba naye nze mu kugaba awo nayitawo. Katutawaananga okusaba omuntu n'okuba amavivi n'olemerawo. Yaga nze nga baateeganya. Olina abaana bali 9 naye abaana baawummudde ebbanga tirinnaba ne muyomba abasinga. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bukyanga afukirira nsi eno tajeeganyanga. Bukyanga aleeta kasooli tabeeganyanga. Bukyanga aleeta bijanjalo by'amasomero tabeeganyanga. Huwa al akram. Y'obugabi bwe teyeeganya kitonde. Inna Allaha yatakaffara arzaqina, yakola endagaano 8 tazikyusa neeyamubbaliisa njabbaliisa ila qiyamsa. Waliwo ensolo eziri mu nsi miskiini ng'erina kulya ennyama ya ginnaayo. Muli empisi n'empologoma
nga yomala kutta nsolo ate yogiwa emmere naye buli lunaku Allah agiwa ennyama yaayo so ng'ente ekulira emyaka egi naye zirya ne bwe luba olutalo luzze ne mwekalakaasa ne mudduka esigala efuna emmere yaayo yaga nti wafi ssamaa'i rizquha wama tu'adun siinaayo kitonde kiri mu nsi kigenda kunnema kuliisa tayinaayo munyeera gw'oyina ewaka mu nnyumba yo gw'otamanyi bungi bwe yenkana omukulembeze amutwala Allah amanyi bw'omunyeera bw'oyina ewaka n'amanyi ensanafu ezikuliraanye n'omukulembeze waazo ate buli lunaku n'aleeta emmere emala munyeera oyo era bw'osima ttooyi n'oyingira mu fuuti 8 ogwako munyeera naye ng'emmere yaayo buli lunaku Allah agireese. Allah kyabuuza nti waman yudabbiru l-amura ani ateekateeka eyateekateeka ensi okusinga nze lyokolaba abeebuduuda ng'ettaka libagwira buli budde kuva ku bubumbwa nanteekateeka Allah gy'atwagala. abeene e Kampala mulina omusenyi gwa Lwera mwagala kugamba nti n'ab'Embale bagunonaawo ab'e Kabale nga bazimbisa Lwera bamuggyaawo mulina gye mujja amayinja n'ow'Ekkongo aganonaawo. waman yudabbira al-amura yagala ensi nagiteekateeka buli wamu n'embawo ebyabwe nga babiyina fala tubaddiruuhu tokolanga ensobi n'ossaayo obwongo ng'oyagala kunnyambako mu kuteekateeka. dhalikum Allah rabbukum al-haqqu oyo abadde yeenyumyako nti musome erinnya lyange bamuyita Allah rabbukum al-haqqu mulezi wammwe wa mazima fala takunanna min al-mumtarin bw'abanga ayina kyakugambye ne bw'oba mu magezi tonakitegeera kolerawo. anti waman awfa bi ahadihi min Allah endagaano zazikuuma bw'agamba nti ajja kwokya abajja kwokya bw'agamba nti ajja kuwejjana abajja kuwejjana naye tobanga mwendowooza nti ŋŋenda kutandika obwononefu mmuwangule. yaga naasiyatin kaadhibatin khati'a kawompo gwe muntu gwe Allah akulabula kawompo gwe muntu gwe nannyini bwononefu ku kyalo kukwateko gwokkiriza oyende kuba oluganda ku kyalo nzije wooli gwasinga okunywa omwenge kwa lunatta wakwate faliyad'u naadiya kati gamba banno bonna nga bwonywa nabo omwenge bakubeere kumpi ssaawa yonna ŋŋenda kukukwata ne sanad'u zabaniya bwe naaba nkukwata nze Allah wo ŋŋenda kuyita bamalayika bonna abakuumya omuliro munkwatire omusajja oyo tulabe abantu abakuwaga oba basobola. bwe yamala yagamba nti kalla la tuti'uhu Muhammadi gonda tegeera Allah wasjud vunnamire Allah waqtarib mubeere kumpi lwojjo muwona yakunyumiza Allah subhanahu wa ta'ala. kati ebisiyaga abantu bibatandise obubbi bubatandise riba gye mulimu nga byonna Allah byalagira bye mugaana ate buli kyalagira muteeka olutalo gye tugenda okukomya okubonaabona ebizibu ebiri mu nsi abantu ffe kizibu. Allah naga nti mukyala gwe toddamu kutambula ng'oli bwereere mukagala ŋŋenda kutambula nga ndi bwera kuli kyayagala nenda Allah yasinzira ku ggulu n'agamba Muhammadi nti okuva na leero genda oŋŋambire bakazi bo n'abaana bo n'abakyala b'obusiraamu yudiniina alayhinna min jalabibihin siddamu kulaba n'omu atambula nga talina lugoye lunene. jiribaabu kiva mu kigambo jalabibu ekintu ekibikka bafuneyo olugoye lubikka engoye zaabwe ezisooka munda dhalika adna awemba tadde wenjagala bawangaalire ayyurafana basobole okubawula ku bamalaaya wala yuudhayi. Allah n'awa oda mutaka sigenda kikola Allah n'agamba kola sigenda kikola. afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afaman yahdi ila al-haqqi haqqan yutaba amma la yahdi illa an yuhda.
ab'ebitiibwa ensi eri ku bikukujju abantu bavudde ku mateeka ga Allah ebbanga erisusse abantu beekoze buli kinene n'osiŋŋaana b'amalaaya nga bali buli wamu n'osiŋŋaana omubbi nga bba poliisi emulaba ne bakwata omutemu ne bamuwa n'ekyasi ku TV eyogereko naganze natta gundi kati ensi ekoze buli kinene Allah n'asirika gwolaba temulina nsonyi n'amasabo ge mumanyi nti bushiri kubunyiiza Allah olina ssaayo akalango ku leediyo ng'alanga essabo lye ng'ate alanga seeka naye osomanga aya eri mu surati Al-An'am mbaka gyagamba nti yenna ali mu nsi ng'oyagala kulaba ku ndagaano ya Allah enkambwe eyo gye yakola n'abantu n'agamba agenda gituukiriza agenda twokya faliyaqra'u ayatan tujadu min surati Al-An'am osomanga aya ziri mu surati Al-An'am omwali ekigambo kigamba nti qul ta'alaw Muhammadin mpitira abantu atlu bw'omala obbakuŋŋaanya obasomere obaŋŋambire ma harrama Allahu rabbukum alaykum bino wammanga biri haramu saagala biraba yaga nti alla tushiriku bihi shay'a ŋŋambire abantu bave ku bushiriku alina olaba essaba eddene nga nanyina osiseeka ensi yeefudde ng'ebintu by'omanyidde ddala nti bintu biri haramu ate ensi egamba byebituufu mukyala afuluma ewaka nga talinaako kintu kya bubumbwa n'eki ng'ataddeko meekaapu olaba ng'omuzungu naye ng'ate mukyala muddugavu ng'omukyala oyo addidde obukoowekoowe abutaddeko buteesi era nga bw'omuboggolera bugwa omukyala oyo ng'afuluma ennyumba ogenda omwetegereza ng'enjala sizize era bw'agwa ku akisidenti zibula omukyala oyo ng'ayambadde engoye ataddemu ebigoye oba akabina ak'ekiwaani nga singa emmotoka emukuba akabina kagwa omukyala bw'omwetegereza ng'ebigere talina amulwala n'oli mu kigere naye ng'ate mulimu ebyala ebiyimiridde ogenda okwetegereza ku mutwe ng'ebibiriza ez'obutonde tezikula nga yassaako ebyoya by'embwa kati okuva ku mutwe okutuuka ku kigere nga talinaako kirinna kyonna eki naye nga teze kusinza Allah omusajja najja mu masijidi musajja mukulu toli mwana muto oli haaji mulamba oli mugagga naye mu ngoye ze ez'ekitiibwa n'onyoonyamu kiddameji era ne bakuwa n'ekitiibwa nti haaji tuulako awo naye ng'emabega mwali mukimanyi nga tubeera ku masomero oba ewaka nga woolabira ebigoye ebiyulisa oddayo mu nnyumba ogambe maama wo ebweru waliyo omulalu era ng'omulalu bamumanyi kulya bimere bivunze nakutambula nabigoye biyulise naye olwaleero haaji ajja n'ekitiibwa kye ng'ayambadde ogupale gulimu ekituli kabina baga nti haaji tuulaawo haaji omugezi wakubaddu salaamu lwaki tumugambe nti haaji omugowe eddalu wakubaddu salaamu kubanga engoye z'abalalu ensi yeefudde naye Allah si yagifudde wabula mmwe abagirimu mwakyuse nnyo gw'omuddu newebaka ku muntu newebaka ku mbwa era amuli ne galeeta omusajja ku mawulire nga mugumu bagasonko buzibu ki ow'ekitiibwa omulamuzi nsaba bansonyiwe lwali lwa 6 nasiŋŋaana embwa n'enjeggala n'otunuulira ejjinni nga lyogera embwa ebbanga lyemaze tebakanga ku mbizzi wadde ku muntu naye ate sonko ogenda otya ku mbwa ebizibu bimulaba ebiri mu nsi ab'ebitiibwa ffe kizibu aqulu ma tasma'un astaghfiruhu wastaghfirullah innahu huwa al-ghafur rahim wa huwa al-barru al-majid نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا abantu ebibawugula bave ku mateeka ga Allah ziri ensonga 6 naye olw'obudde katulabe ensonga emu Allah gyaleese mu Qur'ani Allah gyagambye nti kalla innal insana la yatgha omuntu yeewaggula nnyo n'asukka waakoma arraahu staghna naye obuzibu bwe butera okuva bwe nsindika akasente omuntu akyuka mwe mulinga wali musajja mulungi nnyo naye akasente bwe kajja amagezi nti olina amagezi ab'ebitiibwa sente kitegeeza magezi
era mugende nga mwetegereza abantu abalina ssente abasinga nga bagagga balungi entegeera yaabwe ate yeesulise owulira enteesa zaabwe ebigambo byabwe otunuulira abaana baabwe era ogenda mu yunivasite mwana wa mugagga kyokka temwagala kuweerera magezi gammwe matono Karuna yali musajja wa Musa alayhi salatu wassalaamu era nga bali bwe bati Allah bwe yasumulula ssente Karuna n'afuna ssente fabaga Karuna n'abula n'ava ku mateeka ga Allah n'aba mubi nnyo ekitabanga nawo Musa n'amugamba nti fabtaghi mimma ataaka Allah daara al-akhirah genda mu byobugagga Allah byakuwadde okwatemu onoonyejjana naga Musa bino Katonda tabinaako mukono innama utiitu min ilmin indi bino byolaba nnyina magezi gange famire yaffe baali bafunyi bino bintu kasaayi Katonda talinaamu mukono naagu Allah n'agamba Musa nti genda ngambire Karuna nti awalamu ya'lamu mubuuze nti takimanyiiko nti anna Allah nti amazima Allah kad ahlaka man kana min qablikum ayina be yattaka abaali abagagga nga Karuna tabawulirangako Allah nti innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinthi al-'azim wali abayina ssente Allah be yatta nga ne bojja ku kaalo tosangawo kiraga nti abadde mugagga Allah kyakola Karuna bwayitirira Allah yajja ebyobugagga webiri wakolera bizinesi ze nga taliwo alina ne waali Allah n'asima ekinnya nakkiriza buli kyonna ky'omanyi nti kya bugagga kya Karuna n'asigala mu nsi ng'ayina ngoye zaalimu ekikwewunyisa Allah teyamusonyiwa yamugamba ngenda tekwokya kati Allah buli lwaleeta akasente abantu bakyuka era kyemulaba obwononefu obususse nnyo bantu kuba nakasente omuddu omu ng'alina obuwumbi 6 mwana myaka 35 alina okulya ku mbizzi alina okugulira omwenge buli gwalaba alina okutambula ng'ali mwanda paati alina kukola buli kimu kya busiru kubanga ssente weeziri genda musoyiti wa Isra olabe Allah bwawonga ku ssente yaga nti wa idha aradna an nuhriya alqaryata amarna mutrafiha bwemba akaalo njagala konoona nga kantamyenza Allah wammwe nteekako abagagga bangi fafasaqu fiha abagagga abo babeera kalonga bangi buli zambi balisobola fahaqqa alayhi alqawlu olwo nendeeta ekikolimo n'ekizibu nga nkireeta awali aboononefu olaba bwasokolako abagagga kati bwobanga oyina ssente gwali wanampuliriza ebyandaba bino bibiri byegendereze nnyo tuula mu nnyumba ng'oli bwomu zino ssente ndudde nazo zeeyongera bweyongezi Allah zinkuumira nsaddaaka nnyo lwaki aziremezaawo sikola byayagala lwaki abeera azimpa otegere nti ayagala kukwokya ekyo kyebuuzenga ng'oli bwomu kubanga omubaka yagamba nti inna Allaha ikhtassa an-ni'ma linafi ibadi abantu abamu Allah abawa ssente nga nnyingi ng'ayagala abanaku bazifunire awo ssente zo z'olina ziyamba abantu oli asobola okujja afuna miliyoni nyeewuwo nga toyagala mu magoba ne bwolaba ssente z'olina zeeyongerako ng'ate oli mwononefu tegeererawo nti Allah ayagala kwokya ensonga ey'okubiri Allah gy'aleeta mu sura eyitibwa Twaha lwaki ensi eno abantu bakyuse nnyo ne bafuukira ensi ekizibu obukulembeze abantu babwagadde nnyo n'abakulembeze basusse obungi bwati waliwo meeya so waliwo kansala kyemala LC2 kyemala LC1 LC3 LC5 waliwo MP ogenda okulya nga kafunkunaali mungi nga buli omu alina okufuna ebitiibwa by'embukulembeze ensi mugyonoona bakulembeze basusse obungi abantu basusse okwagala obukulembeze oli n'obutwa bukuwa oveewo ye yeesimbewo so nga obukulembeze bala kikemo bwolaba ng'okiyingidde lwana nnyo osaavinga oveeyo. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة المرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.